Omutemu wa kuno n'akabinja ke kyajja ki akkiriza nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ye pulezidenti w'eggwanga eyo yalondebwa era bannayuganda gwe balinze abakyusize obulamu bwabwe, gwe balinze gwe batunuulidde okulaba nga bamwaŋŋanga ate munnange okweddiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga gye yeefuubitikamu nga naye akimanyi bulungi bannansi tebamwagala tebamwetaaga era essaawa yonna bannansi bayimusa amaloboozi gaabwe okulaba nga bw'eggyako olumbuyege olwa Yoweri Kaguta Mu7 kati nno bino olumugudde mu matu atandise okuwatawata wajja agenda okuddukira ani anayina omuwa obuddamu ani agenda omuyamba ani agenda omusaasira naye nga munnange tumutegeeza nti bannansi be balina ansi esembayo ku ggwanga lyabwe ne bwanaakola atya ne bwanaatufufubbalako ne bwanaagana bannayuganda okukola ebyebituufu bye balina okukola nga bulijjo bwe tubadde tukola ebyaffe nga tutambulira ku mazima ate n'obwenkanya. Mu7 tumugamba nti Uganda ajja gyesonyiwa, Uganda ajja kugireka, Uganda ejja kudda mu mikono gy'abannansi, Uganda ejja funa okununulwa, Uganda ejja funa obwetowaze obwennyini bweyina okutambulirako. Mu7 tukuwadde chance, tukuwadde akabanga kanene, tukwaniriza otulimbye olimbye bya kitaffe, olimbye bajjajjaffe, olimbye mikwano gyaffe kwegamba gw'obaddewo mu bulimba ebbanga lyonna naye bannansi ke bakuguddemu ne bagamba nedda enough is enough, tokyalina ky'obagamba ate era bannansi nga bagambye nedda kakati kale bayimuke tambuze eggwanga lyabwe nga bwe baagala odditambuza. Gwe Mu7 oba tolina kyogambayo, tolina kyogamba Mu7 weesonyiwe Uganda okwatemu obwongo obudde bukyali kubanga ate ekijja gy'oli kiyinza okuba nga kyokya nga ate munange togenda kisobola kubanga wano tukugamba nnyo nolowooza nti tuba mu byaffe tuba mu byakusaaga naye nga ffe abalina ansi esembayo ku ggwanga lyaffe n'ekyo tukikujjukiza. Gweyinza okweyita omugezi ennyo naye ate mu bugezi bwo nga ate ffe tukulaba ng'omusiru. Mu7 kwatamu mangu ebyanguwa otambule otuviire. Uganda siiyo, Uganda tewajja nayo, wagisangawo era ojja girikawo. Muzeeyi Mu7 nkulabyeko mu saati ye eya yero ng'oweera enkolokoto nti waliwo ebintu eby'ekisiru by'owulira, waliwo abaagala okutabangula emirembe gye waleeta naye gwe togenda kubikkiriza era abantu abo bagenda kufiira bwereere. Muzeeyi Mu7 njagala kujjukiza ekintu kye bayita obutali bwenkanya kiruma nnyo mu myaka gy'ekinaana. Muzeeyi Mu7 olaba gwe walaba obutali bwenkanya obwali bukolebwa abakulembeze abaaliwo ne kikuluma nnyo naye ng'ate tewali munnayuganda oli musajja munyarwanda n'olumwa nnyo olw'abakulembeze abaaliwo ng'olaba bye bakola tebinyuma, batta abantu, emirimu bagigenda sayidi emu nga tewali bwenkanya. Kati Muzeeyi Mu7 njagala kukubuuza, gwe bw'oba wafuna obusungu n'ogenda mu nsiko ogyewo obutali bwenkanya obwaliwo ng'ate tewali munnayuganda wali munyarwanda, kati yambala engatto z'abannayuganda bo abakulaba nga toli munnayuganda oli munyarwanda wabula ng'ogamba bye wagenda okulwanyisa ate nga gwe ssaawa eno by'okola obikubisizaamu n'emirundi nga 15. Nno ye Mu7 njagala kukujjukiza ate abantu bewalaba abaali bakulembera Uganda ng'ebintu bye bakola si bya bwenkanya ate bo waakiri baali bannayuganda. Muzeeyi Mu7 baali bannayuganda nga n'ebintu bye bakola byali bisigala waakiri mu Uganda. Nti Obote yali ayagaliza abantu bewaabwe era ngo Amini yali ayagaliza abantu bewaabwe naye gwe ate Mu7 omunyarwanda gwe ate ssente z'obba mu Uganda ozitwala zikulaakulanye Rwanda. Rwanda enguudo ziringa za mu Amerika ziringa za Bungereza, ffe ekibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala enguudo ziringa entaana z'abaana abato. Gwolowooza obutali bwenkanya obwakutwala mu nsiko myaka gy'ekinaana nga tete wali munnayuganda wali munyarwanda n'owulira ng'olumiddwa. Kakati yambala engatto z'abannayuganda olowooza bo bannayuganda bawulira batya mu mitima gyabwe okulaba ng'eggwanga lyabwe olyonoonye, olifuze bubi, olidibaaze. Omuntu omu n'azimba ennyumba Anita Among sipiika wo n'azimba ennyumba ng'ese obutali bwenkanya kiruma nnyo mu myaka gy'ekinaana. Muzeeyi Mu7 olaba gwe walaba obutali bwenkanya obwali bukolebwa abakulembeze abaaliwo ne kikuluma nnyo naye ng'ate tewali munnayuganda oli musajja munyarwanda n'olumwa nnyo olw'abakulembeze abaaliwo ng'olaba bye bakola tebinyuma, batta abantu, emirimu bagigenda sayidi emu nga tewali bwenkanya. Kati Muzeeyi Mu7 njagala kukubuuza,
gwe bwoba wafuna obusungu n'ogenda mu nsiko ogyewo obutali bwenkanya obwaliwo ng'ate tewali munnayuganda wali munyarwanda kati yambala engatto z'abannayuganda bo abakulaba nga toli munnayuganda oli munyarwanda wabula ng'ogamba bye wagenda okulwanyisa ate nga gwe ssaawa eno byokola obikubisizaamu n'emirundi nga 15. No ye Mu7 njagala kujjukiza ate abantu bewalaba abaali bakulembera Uganda ng'ebintu bye bakola si bya bwenkanya ate bo waakiri baali bannayuganda muzeeyi Mu7 baali bannayuganda nga n'ebintu bye bakola byali bisigala waakiri mu Uganda. Nti Obote yali ayagaliza abantu be waabwe era ngo Amini yali ayagaliza abantu be waabwe naye gwe ate Mu7 omunyarwanda gwe ate ssente zobba mu Uganda ozitwala zikulaakulanye Rwanda. Rwanda enguudo ziringa za mu America ziringa za Bungereza ffe ekibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala enguudo ziringa entaana z'abaana abato. Gwolowooza obutali bwenkanya obwakutwala mu nsiko myaka gy'ekinaana nga tete wali munnayuganda wali munyarwanda n'owulira ng'olumiddwa kakati yambala engatto era ngo Amini yali ayagaliza abantu be waabwe naye gwe ate Mu7 omunyarwanda gwe ate ssente zobba mu Uganda ozitwala zikulaakulanye Rwanda. Rwanda enguudo ziringa za mu America ziringa za Bungereza ffe ekibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala enguudo ziringa entaana z'abaana abato. Gwolowooza obutali bwenkanya obwakutwala mu nsiko myaka gy'ekinaana nga tete wali munnayuganda wali munyarwanda n'owulira ng'olumiddwa kakati yambala engatto z'abannayuganda olowooza bo bannayuganda bawulira batya mu mitima gyabwe okulaba ng'eggwanga lyabwe olyonoonye olifuze bubi olidibaaze omuntu omu n'azimba ennyumba Anita Among sipiika wo n'azimba ennyumba ng'esente muzeeyi Mu7 nkulabyeko tweyanziza nnyo muganda waffe munnange bye Mu7 tabiraba naye ajja biraba mpolampola nga bannayuganda bayimusizza amaloboozi gaabwe era nga bamugoba mu nsi yaabwe. Omanyi bino tugenda ne tubyogera Mu7 nalowooza tuli mu byaffe tuli mu byakusaaga tuli mu byakuzannya naye agenda kiwulira ate nga bannayuganda bagambye nedda enough is enough tudize eggwanga lyaffe ddayo ye Rwanda gye wafu butuka tetumanyi na gye kyava ekisajja kino okusinziira Mu7 engeri gy'ayonoonyeemu eggwanga lyaffe kitulaga nti ono omusajja ayina wantu eyamutusindikira ajja atubonyeebonye ajja atumalako emirembe ajja atutigumbule ajja abonyeebonye famire zaffe ajja abonyeebonye bazadde baffe ajja abonyeebonye abaana baffe ajja abonyeebonye mikwano gyaffe kubanga talina kalungi katukoledde wadde n'akatono